ono ye mwami waffe oba ye mwami wange gwe nsaba okubanjulira mukkirize nammwe abeere mutabani wammwe baakunaabalimitwale nayegomba okufumbirwa era ali eyo nga ayagala okuwasa ndi available. Oli single? Very single. Tolina musajja? Very single. Tolina awondera? Siina yadde. Musajja afukamira wano we tuli wenyini n'ateeka kwakaweta. Tukwata gundi film. Kyatuukawo kwawukana n'ebbaawo. Sawukana nako na bbaawo wange kwasa nako musajja. Buzibu ki bwava ku ki? Nali nkuyise kwanjula kwonna. Twali kukyala? Kwali kukyala. Kuli official. Okuli official kubera kukyala? Bagabayo ebbaluwa kukyala. Okuli official kuli kutya? Bagabayo ebbaluwa kukyala. Tokyala nko wa muntu yenna n'ogenda nkyadde ewa Brian. Ewa Kim? Nkyadde ewa Kim. Oli sisa wa mitani? Oba omuli abisiyaga. Wanji? Kanyem. Nalinako boyfriend yawo naye yali muferefere. Ali muyaye mubbi ali musezi tamalako byonna nga bibye ku muntu omu. Wasanga boyfriend walina boyfriend nga mufere mubbi muyaye afuka ku buliri musezi byonna nga biri ku muntu omu. Yanziza nnyo mu bwavu oyo muyaye. Yakuyiza nnyo mu bwavu. Yanziza nnyo mu bwavu. Boyfriend gwayina? Gwe nayina. Okitegeera? Nonyiga? Emyaka egiyisayo kati nenyiga nensigala bwomu. Era nga bondaba kati. Divorce. Soka take on. Aha. Nga nonyiga? Nenyiga. Nesigala bwomu. Kati oli single? Very single. Esimu yange omuntu waddemba okugikubako bwemba mugifunye nga mufunye divorce nga giba wadde. Mugikubeko at any time. Abaana bali mu diaspora. Munkoleko Irene emikolo. Ngenda bawe namba ye. Bwe muno enamba yange eri ku screen yawo. Kati nze munkubire. Tulabe ba omwami tanyige gwolina kati. Olina omwami? Divorce. Yogera tunula wali. Ntuna mu camera. Tunula wano. Divorce abampere ku namba yange. Abagala Irene. Abagala Irene Namutebi. Oli single? Ndi very single. Oli ready kusettlinga? I'm ready to settle. Wanji? Kale tutandikiddawo ate kati yali mchala wa Sipapa. Sipapa yali baawo. Oyagala mwegana? Interview ngina jivamu. Oyagala kwegana Sipapa? Oyagala kwegana Sipapa? Divorce. Oyagala mwegana uyawo. Oyagala mwegana? Sipapa mukwano gwange. Yali baawo. Mukwano gwange. Yali mukwano gwange na mukwano gwange. Sirimba. Agambe tolimba. Kane Sipapa naye musajja. Anti yali baawo. Kale yes, sio yagala owulira. Mukwano gwange yali mukwano gwange na kati mukwano gwange. Sipapa. Toyeza kwa mukwano gwa Sipapa nga yali baawo. Ate nga yakyogedde. Kyogera tatana mikwano mikaze, mikyala. Ye mu yayogera ki? Ye agambye. Yali mukyala yali mukwano gwa Sipapa. Yali mukyala. Nali mukyala. Bannange ekitibwa nga kya Mukama. Okay, tutandikiddawo ku celebrity track olunaku olwaleero nzine Irene Namutebi. Is Namutebi? Ombwati. AKA Nyenya Music. Irene Nyenya Music AKA Irene Nyenya AKA Nanyini Center AKA Omuyimbi Irene Nganda AKA kanke yongerereko ubufumbo bwali bwa wiki emu. Ntandikiddawo kakati ino interview egenda kukola nnyo kuba twagala omuyimbi waffe Irene abeere w'amaanyi nnyo omwaka guno 2022 ng'onkuba nedda twogera bituufu obufumbo bwalwawo. Kale Kim ku kamera yakutandise naye Irene Namutebi. Saliko mufumbo. Twaliko mufumbo. Saliko mufumbo. Sapa nali mfumbidwako. Ekisajja kyonna kitunulanga ensolo. Kim wama kwa waidi. Sina kirungi okutwala mu buko. Yamutwala mu buko ssebo. Ku every track interviews tukola zino ebiseera ebisinga tutandikira mu vibe ng'erinye waggulu. Olunaku olwaleero ndine Irene Namutebi AKA obugambo nga busatu bwokka AKA Washtombaako. Angamba kale gwe gwaba bwogera. Okay. Irene Namutebi AKA Irene Nyenya. Irene Nyenya yongera ku ddoboozi Irene Nyenya. Onyenya ki? Kiwato. Mwatanyeza Kiwato asula Ntebe. Bitoke bye Nyenya weeks 2. Sisi yanga yoko siba yanga mufumbo obadde ki?
Omukolo tugenda gubalaga. Mukolo ki yali video shoot. Omukolo tugenda gubalaga. Because choga video tojirabe yaga. No sula papa misa kisema kula ngo gena mutana video shoot. Ne musula? No musula no. Yisi mukwano gwange. No. Mukwano gwange muyimbi munange atanjagaliza. N'okuzaalibwa kwaliwo. Anjagaliza okufa bufi. N'okuzaalibwa mu maka kwaliwo. Ati muvuje wenna bibamuko mukwanga olimba lwa mukolo. Bayitagwaluberera. Video shoot bakutoka. Tawakana nze nkugamba omukazi yagaba byakola. Omusajja gwateeka mu video kala aliwa. Oba yafa. Nenga yali mu video. Yali baawo. Yali vaccine. Nze mbakakasa. Tugenda kuwomerwa interview. Video yagwetya. My film eba. Olimba weluli. Video yaga tujifulumiza bannaye basaba nabanya no liyimbo lupya balita waluberera ngamba oluli twakola luli olimba echapa olwange ne gravity omutuju yakulya wano gundi olwange ne gravity omutuju oli wakola waluberera mulimu omwami wolwero temwali mu mwami mwali vaccine yes omwali papa semakula bani siro gamba kwoyo mwami yasoko kulira wano surprise ya gundi sina ba surprise bakola wano bajira bateno ufika maka weta ebyo kali try to shooting a movie engagement yali movie bachita bati echo ngagamba yes yali movie yali munna mujinga gendo ginonyeko niba naye tumwekaza kutidde ensi bwetyo bweri kati musajja banalaba bino awulira atya ate kakinkwata ku musajja ki butoli musajja kyoka naye obiraba bikuluma banange obufumbo bunyuma nange nno negomba nfune omukyala wange ntwale tukyale negomba okufumbirwa era ali eyo nga ayagala okuwasa ndi available oli single very single tolina musajja very single tolina awondera siina yadde musajja afukamira wano we tuli wenyini n'ateeka kwakaweta tukwata gundi film Irene kati kangambe divorce kati ogenda abantu abeyagaliza asokoze bwoti ogenda kungamba mazima abantu abeyagaliza baberangayo okitegeera kati omuntu abanga yasazeewo akole ekyo akwateyo ka filimu ke aproposing ka filimu omuyamba n'okabaamu bukama ne kagwa proposing Irene nze nakikola wakiriza n'ogamba nti yes n'okabana yali filimu nga n'okola bwoti oh my god yali filimu nga nogimberera mu kati kugezako kizanyola kyatukawo ne bawo sawa kana nkona bawa nkosa nako musajja buzibu kibwava kuki nali nkuyise kwanjula konna kwali kukyala kuli official bagaba bagaba yebbaluwa kukyala okuli official kuli kutya bagaba yebbaluwa kukyala omukolo guli official kuba kwanjula nambaga bino ebisigadde bwera buzannyo kati naye wona ogenda ko waffe nolaba yongo ganachede baba Irene kati mukazi wange tubere serious Irene chichi mwana obutakanya divorce tochalanko wa muntu yenna n'ogenda noga nchadde wa Brian ewa Kim nchadde wa Kim oyisisa wa mitani abo muli abisiyaga wanji kanyem sibuli wogenda okukyala ewantu nti oyo omuntu muba mwagalana naye wakyawanya omusajja oba yakola ki si wankona musajja nti kati gwe ngamba okukyala samuti simutegedde gwe munyinyonyole kwandeka simumanyi kyemulengera ku screen awo kyekyo kyembagamba abatulaba essaawa zino ate muwakana naye bongamba nti ekyo kyebalaba yali video shoot olimba balita gwaluberera olimba weli video balita gwaluberera is the song kwe oli ku YouTube kwe oli ku Instagram ne ku TikTok jeruli kwe oli buli media platform proposal ko kali mu luyimba ki ku iTunes kwe oli olimba ayali filimu yali filimu namujinga nzanya namujinga banezi baili family mwende mpozi nawe oli muoli ne katika no akali wano twali no kupapaza wano tuli yes kamera wansao filimu bazizanya omuntu nomuyamba nombera mu filimu ye negwa nti ninakasini kenjagala ombereremu yes ngago olwaliro bwoso ogana zanya ekina Uganda ng'ofudde oba wafudde tuba twakuziise Irene wekaza ndi serious jako galubindi tukulabe zijjeko bulungi wekaza ndi serious ate olaba twagale ku mbozi buzibu kyo lindako natumalirizawo buzibu kyo omuntu bayinza osanga mu bufumbo nga tebutambudde bulungi kale abakyala mfeesinga ebintu bingi buzibu ki wayinza osanga mu bufumbo nga tebutambudde bulungi buzibu ki wayinza osanga ofumo tebutambudde bulungi oba mu bufumbo nga tebutambudde bulungi kale wayinza osanga mu bufumbo ani kati olaba ofumo tebuli mu birabo
sifuna sabanga yafunye award nti tufumbiddwa tinafumbira nafunye award kati sikitegera bulungi obubuzibu bwosanga kuba na muntu musiru yali musiru yali mujje sina gwe manyi sifumbirwangako naye just kyenkugamba bwofuna omuntu weka n'omusajja agenda biraba musajja ki tutuwe serious abasajja bangi bagenda kubiraba otegedde bulungi ate sibantu kweko namunge kigenda okuluma bino biri on record ensi egenda biraba n'abazzukulu bali biraba ntiwegaana omusajja yali akuwasizza sifumbirwangako siwasibwangako nze teri sifunangako ku baluwa kuba mengo omuntu namalayo weeks 2 n'avaayo ne baawukana kiva ku ki ngani yafumbirwa n'avaayo noja simbuzabuuza ng'omuntu yenna waba afumbirwa ng'omuntu yenna n'ofumbirwa n'ovaayo kitegeeza omuntu gwoyo naye musiru omuntu gwoyo naye muyaye omuntu gwoyo naye mubbi omuntu gwoyo naye mufere omuntu gwoyo naye musezi muyimba buli kimu nga kiri kuyo oluusi nga tamaanako byomusangamu omusajja oyo bye basanga mu bantu kwanga sina gwe nasangamu sapa wetagamba nti yali bba wange sapa amalako eya sapa tubimaliriza naye amalako kivola bakyalina omukazi atudde waka obuzibu wasanga mu oyo omuntu yali mufere muyaye mulimba mubbi divorce ebigambo bino tobimpanda kubanga siina musajja gwe nalimbaddeko naye wenyini waggulu wano awali proposal ya Irene n'omwami we firimu nga omusajja azannyanga aproposing waita wiiki emu ne tugenda mu kukyala waita wiiki emu nekwata video ya gwaluberera manyi obufumbo bunyuma njagala fumbirwako nange naye sinafuna musajja bangende kubanoonya ku bukedde gamba nti bwensembi obubeeramu tebwansanyusa sibeeranko mu bufumbo era mbwegomba Irene naye okaza amaaso nno kati kugamba amazima olunaku lwebatandika ogabira mu bufumbo nga bagamba katugaba ebirabo bannange afumbirwa Toyota Primo emnyumba ki nze gwolaba nyupere close up Irene wekaza kwata eriiso yenyeini nga nkutunuulidde bwe nti kuba kwekaza kuno sifumbirwangako nina video bagita gwaluberera eri ku YouTube, iTunes, Instagram na buli kimu Amazon yonna mugendeyoko iTunes nayo wazitegeddeeyo kati kweri video audio kwali video byonna bitambula ne audio byonna gye biri bitambula kwe nga tuwunzika kale party eno gye tusoose nayo nga tuwumbawo mukolo gwo gwe wakola n'omwami wo nemwawukana video gye twakola twayawukana twakola video ekyagenda mu maaso video gye twakola ne Smart Vixen gye yadda bintu bino bitereze bulungi omwami yabula bubuzibu ochwe si mwami Vixen yabula sifunanko mwami nkyamulina nange nnoonya mwami simulaba onoonya kunsitira katale nanti mwayawukana nani n'oyo omwami sibangako na mwami omwana abadde ki sibangako na mwami teyaliiwo olaba tina nawe tewaliiwo nze naliwo mu video nze mu video sali naye nze nali ku kamera ne wano mu proposal wano utegeeza video naye wagirabako mwatuko eri ku YouTube ngenda byonna mubirabe ebyemulaba ku screen yawo byonna byali wano ku passport wano kuba ffe tulina archive kati kankugaye ebigambo bino wammanga omusajja wamwegaana firimu eyo ya proposal kweri ku YouTube era ogenda kuddamu ogizanyira bagenda kugamba bazanye firimu eyo yali firimu yagwa firimu star afudde omwami yafa firimu star simmanyi tukola oluyimba bakyagwaluberera video weeri ne firimu star Vixen simanyi gye yadda oba yafa oba gyali ayizulu kubanza Irene kyemmanyi kiri kimu mu lugendo lw'omwami w'omukweyagala kwammwe n'omwami ki kale ne Vixen noonya mwami obuuza omwami kale gwe mwayawukana naye sina gwe nayawukana naye naliko part sina gwe nayawukana naye oviwa jane naliwo wano gyoyise firimu bagise bati ya proposal naliwo content yenna owokukyala yaliko papa Misa Semakula kati nze mbuuza bwe twava wano nga firimu eno ewedde wagenda paka mu kitanda n'okonfaminga nywa waawo kati kkiriza yongamba nti yali firimu naye nze njagala obuli omuwala ali eyo tekiyita bbali tebagenda mu bufumbo nga tebeekakasizza omuwala ali eyo tokkiriza nga kuvuga speed kutwala mu firimu omwami yakuvuga speed oyo ate nange kyannuma nnyo kasita nawulira ebintu ebyo nti muyaye mufere mubbi mpetano
Nedda. Anti mpulidde Sapa yabyogera awo kyevala mbyogedde. Mpulidde Sapa abyogera. Naye kati kankugambe. Tulina Kimnana ku camera. Mwe temwamanya teri yali video shoot. Okitegedde? Eri video shoot ate video weeri. Ate nnungi by the way. Nebaza Hajaruna Papa Misa Semakula n'abala bonna abaje ne yabeerawo mu video yange. Abini kankuze kana kagamba. Abasajja bafere. Si buli musajja anti mufere. Wagwa mufere. Nkyanoonya. Anti kati oli single. Oli single. Tolina. Naye wagwa mufere mu kusooka. Sinnamufuna omufere. Yali ki? Nalinako boyfriend yawo. Nalinako boyfriend yawo. Naye yali muferefere. Ali muyaye mubbi, ali musezi. Tamala ako byonna nga bibye ku muntu omu. Gazi eki. Damu. Ndeka nnyo obutunda. Linda ko Irene. Teka on. Twogera ku boyfriend. Wasanga boyfriend, walina boyfriend. Nga mufere mubbi muyaye afuka ku buliri musezi. Byonna nga biri ku muntu omu. Okitegeera. Boyfriend walina? Gwe nayina. Okitegeera. Nonyiga. Emyaka egiyisayo kati nenyiga nensigala bwomu. Era nga bondaba kati. Kati? Divorce. Soka take on. Aha. Nga nonyiga? Nenyiga nensigala bwomu. Kati oli single. Very single. Esimu yange omuntu waddemba okugikubako bwemba mugifunye nga mufunye divorce nga gibawadde. Mugikubeko at any time. Abaana bali mu diaspora. Munkoleko Irene emikolo. Ngenda bawe namba ye. Bwe muno enamba yange eri ku screen yawo. Kati nze munkubire. Tulabe bawo omwami tanyige gwolina kati. Olina omwami. Divorce. Yogera tunula wali. Ntula mu camera. Tunula wano. Divorce abampere ku namba yange. Abagala Irene. Abagala Irene Namutebi. Oli single? Ndi very single. Oli ready ku settlinga? I'm ready to settle. Wanji? Bw'ojjango ina ebisaanyizo. I'm ready to settle. Naye abagala okuba okumanya obadde akituufu. N'oli single. Yes, kubanga oli asobola okuba n'agamba kandi waawe nkuba kumanya n'ogwekyajja gikwata. Mukwano nja kugikwata. Kuba oyogera buli kyowulira kyoyagala. Kasi togamba nti ongula kuba seetunda. Gwe kuba onkwano mpe ku ssente. Kuba mwami ekyamutwala kyakamusaba ssente. Kuba onkwane ongambe nkwagala kuba ongambe nti ompa ku ssente kuba ongambe nti oyakunkoya luyimba. Kati ate bwongamba nti onjagala. Biba byanjawulo. Awo tuba tugenda kwogera tulabe. Tulabe munnange ebisaanyizo bibaawo. Nga divorce addamu ng'atukwata buto. Nagwo omukolo nga ngukwata. Nga tukola omukolo mutuufu. Nkuta emikolo gya Irene yonna. Giriwa guliwa negula divorce. Tonsi akatale munnange. Nedda. Ngamba guno ogweno kujja. Era ngo tujja gukwata kubanga nja funa omwami. Era nze nkimanyi ogenda mufuna ate omwaka guno gwennyini. Ate video eno nga yakagendayo next week. Ogenda okufuna omwami. Bw'okakasa kona wano baby. Nze kasangamba. Obwomu buluma naye kakyaka muvuddemu kanywemu. Ekirungi omukyala yeevuga weevuga tetukigaana ekyo. Olinawo ssente zo tebajja nga bakubamirako. Yogera mazima. Nedda yogera mazima. Olibagera kujja balowooza nti balowooza. Wamma ntambuza bigere. Sinadde ekikumi. Zino UBL. Divorce. Kale tugende mu maaso. Otambuza bigere. Onoonya oli ajje ng'agamba noonya sugar mami. Omanyi abantu bakikola nti buli mukazi anamu akasinda ya sugar mami. Bakikwata eri omuvubuka juzi ayabadde ayagala kuneesimbamu awo. Naye nga ayagala. Ng'akola olinamu kasenteko ngalowooza gudde mu sugar mami. Ayagala mu housing. Mbere nga muvuga okugenda ku mulimu. Oyagala mu housing omuzimbe? Muzimbe mu housing. Muzimbe. Munnange nze gw'olaba ndi munaku. Simanya ndi muzigo gumu. Simanya kati naye nze njagala omukazi ali serious. Agenda kunzija mu muzigo. Agenda okunzija mu muzigo. Kale olaba ne kati. Mwana ate gaayigwe. Ali mu kazigo? Ayagala mukyala mujja mu muzigo. Ayagala mukazi amujja mu muzigo muteekeko ewange muvuge nga mmotoka yange amutwala ku mulimu n'afuta nze nga teekamu. Then ye agende avimba aliyewo oluvimba awo. Mwana ala abavubuka mulina okukola mulina okukola mweddeko. Era yagenze okulaba nga tebikoze n'agenda n'afunayo awo ali desperate ali willing ezimuteekamu. Saa zino wenjogera baleka we bali sagala nnyo kwogera amannya gaabwe naye. Kati bali muvujjirira. Bamuvujjirira bamuhausinga.
abo mujjemu omuntu buli wagaana kuba wakabivaamu sibiberangamu bwana amala ofuuka omuntu olwo ng'afuuka ensolo okitegedde obiganye gwe kwaka bivaamu tobikkiriza siberangamu kyobalanga nkugambye gaba enamba yange mu bantu abalina omulamwa era bagenda kunkubira enamba yange abatagenda kujja kuŋŋamba mbu twagala tuhausinga omusajja ow'okuzima naye tasoboka njaganye enamba eziriko +14 kuba nange tebanzimba buzimbi enamba eziriko ne divorce kyogera emboozi eri siriyasi abantu bajja kuwoza ndi muyaaye tubeere tusaaga twale tuyisayisaamu naye tetusaaga tubeere tuyisayisaamu kokwadde kutandika bannaye ntumira ex wange nakuyisa atya nga tumalirizaawo ntumira ex wange gwe naakakyawa ne gwe nakyawa ne gwe nakyawa luli balinga 2 3 eyo omuntu kati kyogamba mbuno malina omusajja wakabeera n'abasajja bameka kuva basatu bokka nomo kivala ngambye gwe naakakyawa yes like 1 2 3 are you normal very normal kivala ngambye gwe naakakyawa ne gwe nakyawa bami batumidde nyo bale kunkyawa mubale kunkyawa naye asembye yali akuseemu omuntu bale kunkyawa kyomanya kati yakola firimu zonna nazizannya kaze kika akasinga okunyiza naye ndi singo kona asembyeyo omuntu anankubira essimu nja mubuulira anti kaze kya akasinga okunyiza njakabuulira omuntu anankubira essimu tulina Irene Namutebi ayina oluyimba yanziza nnyo mu bwavu oyo omuyaaye yakuyiza nnyo mu bwavu yanziza nnyo mu bwavu n'asooka nankutula ku ndongo ate ng'endongo bwe bulamu bwo ate ng'endongo mwendya asi bwe bulamu naye nga gwe mulimu it's part of my job kubanga teri atandika business n'agala kugikomya mu kkubo obanga akutte ekizimbe kyange n'okiyiwa ku ttaka era omuntu yenna ng'onoofuna omukyala bannaye kano kalowoozo ng'onoofuna omwami oba omukyala ng'ali mu industry kabeere bano ba divorce ba presenter kabeere ffe abayimbi kabeere ani ng'omusanze mu career nga ya fame tomujjaamu kubanga obanga akutte omuntu n'omutemako omuntu n'omuleka nga kiwuduwudu yasembayo okuŋŋamba musimanya mbu nve ku TV mubala bangi batulaba tomanyi na gye bamuziika tayagala simanyi ebyo tabyagala simanyi na gye bamuziika okitegera ekintu ekyo nze ngonzija otya mulimu gwa namala emyaka gyange ena nsoma mawulire okitegedde ntandisa okukola naakatandika okuganyumirwa ate otandika okujwanga va mawulire azifu gola stiboni waabwe wakanja kuwa ku sente ani mpetano wamma gwe azifu era stiboni waabwe ntiwagera atoddamu Irene Namutebi gwe tenalina ku lwaleero mukyala muyimbi ate mukyala amanyi okubirya amazina amaganda ate mukyala musanyusa ku mikolo kwegamba nti wona womwetaaga ajaawo kati tutandise paati y'okuba nti muyimbi Irene twase mu kumitinga byonna ebyabirawo I think twali tuwunzika 2019 nga tuyingira 2020 tugende mu covid mu kaseera ako twase mu meeting nga mwino oluyimba lwemwakola ne Gravity luli kaisaawa luli mu mbeera ki basi lulabanga ku lukyali mukyateekateeka twaka oluyimba ne Gravity ne Papa Peter Sematimba, Pira Sematimba. Pira Sematimba. Oh yeah. Kati mikono gyange. Mtoko oluyimba olwo ne tuta audio era audio etambula ne tukola ne video naye ne wabaawo ensonga eziba music omumanyi nti waliwo wogamba kansooke nnindeko kubanga ennyimba nnyingi nnyo eziri ku line bala time nane ennyimba nnyingi nnyo n'olima ne Mary Butter n'oluyimba olwange nnyingi ne tugamba kasooke tuteeko ezimu and asooke tuzitereke so that is why oluyimba olwo olw'ensonga ezo eza management oluyimba olukyaliwo lukyatudde naye nga tugenda kuluta awo tunula genre gy'oyimba ogamba nti abasinga gamba muli mu band music oba owulira music ogw'oyimba oyo bw'otulaba nti wakola ne Gravity oluyimba akuba nnyo dancehall lwaki kikyakusikiriza okole ne Gravity oluyimba ndi versatile okuba wonna ate ne Gravity naye ali versatile that's why yasobola okutuula mu ngoma era bw'owuyo olimba olulinga lwa ngoma nganda lulinga lwa draga luli awo lulimu ekifirika kingi yes so twakwatagana ffenna nga tuli talented both of us that's why you had to bring up something nga tuze katune mabega ku luyimba lwa luno wakolera video ne Vixen yabula yagenda walubeerera luyimba lukola ku mikolo luyimba lulungi kwanjula lugenda lutampozi omukwano gwange naawe gwalubeerera lubeerera lavu yange naawe yalubeerera lubeerera
omuyayi wamuyimbira ebigambo ebyo nadda mu kwemama saabiyimbira muyaye nayimba luyimba naluyimbira abantu abali mu mukwano abakola emikolo okitegedde bali luyimba ate ekirala oluyimba olwo osobola dukola oluyimba nga lwa mukwano gwa mwana wo osobola oluyimbira maama wo teoli mukawemula teoli mukiraga nti nali ndiyimbira musajja wa mukazi telulimu oyagala maama wo twala bakale video oyagala maama wo mmange mwagala nnyo good kati kankwimbe pati ya maama yimbira supu iye sukali yagwe kawomera yagwe yawangula mama manya rolinde kakabite olibote mudde nga bakutute awondi tambula ngalude bampita omulawo naye lwa mukwano gwo tasoka imbya mama yes ya awo ntegedde ekituufu naye kati kasa waluyimbira oli vixen ate twali tutambulira nnyo omusaya saluyimbira vixen aliyimbira abantu musaya omukulu yana emisuwa bwegiti ate bwe nafuna omutoofu ngenda okuwa bwogenda okumba nja kuluyimbira ebyaddala kati zaako nkukkiriza kati tuli ne superstar Namutebi music career so far twava mu covid tetukyabibuuza abantu tumutambuddemu bingi byayitamu essaawa eno tweteseteese tutya ennaku zino abaana bakuba endonga competition nene covid yaleeta abaana bangi covid yaleeta abaana bangi baana bannyo beezuula naye nga era bwe kiri nti bw'oteezuula bulungi osigala oli mu competition eyo nze neezuula esina competition gwe mbulirayo gwe mpikompitinga naye omuziki omukola tuli ku pressure not at all era basebo ne banyabo abate okunsinga mese ne mungamba akapya kaliwa oli modemo gena mu studio nokola yakako obadde mogenda mu studio nokola yakako nga bunako ofulumya akapya na yenze sili ku pressure sili ku pesi ya muntu okitegedde nkola kyange enyimba ezaffe zetukwate zigwako buli mukolo zisigalako buli mukolo olukola buli mbaga balukuba buli kiki okitegedde that's the beauty of tradition njagala tugende wano esanyu lya mukyala bwali nga bufumbo nyabojagana mulojagana munakola atya that song came from njagana kuzala kujagana of Anet Nandujja otegedde bulungi ate nga n'olwo Anet Nandujja naye naje lwava kwegamba guba mulandira nyimba tezigwawo asenako yakoowa nange nenta akaga oluyimba olugamba nti ye azaala omuwala afaana yasaanira okujagana ndowooza okiraba awo tezigwako so siku muntu kuteeka ku pressure Irene akapya no slick pressure okolera ku pesiyo my pace yensonga lwaki nsigala nnyirira tonsanga ngudde ddala okukuba abayimbi bagwaniddayo ennaku zino bannaye nga fani bafuuse bafaani muganda wange banasonyiwa naye sijja kuyimba bambi nedda bafani bebaleeta ekyo yali bulungi nnyo bafani bebaleeta ekyo pressure tukeesera nemusukkako ontegeera bulungi ogenda omusa ntakyategeera nale njagala nsa okunyonjega asobola okuyiiyawawo ekipya kankoleyo ekintu abo bantegeere nakana amaaso bafani bandi bulala so nze sina pressure y'abafani I do things on my own. Ku muyimbi omuto avaayo kati essaawa zino atandika okuyimba message gy'oyinza omuweereza okumuzaamu amaanyi. Omuyimbi yenna atandika okuyimba essaawa zino tofaayo ku banagamba batyanga akayimba kange si kalungi bwe banangoba ku stage ne bangamba vaayo ebyo nana tebikutiisa ekisooka ddala smile, put your head high no matter the situation. Stulo omutwe gwe banga kama omutwe gobera bwoti ne bagambo tekamanyi kuyimba ako gwe sigala ng'oli oti. Be proud of yourself, continue pushing. Ekyokubiri music yetaga devotion. Ngawulira music yetaga devotion. Era bye bimu byebyo. Yetaga devotion, yetaga persistence. Okulemerako, don't give up no matter the situation. Wali abatezi b'ebibatu. Kibatu kiri mu industry. Eri abatega ebibatu. Eri abagala sente ne bafuukira ekizibu ng'oli yagamba nze otama sente sigenda nakola kyonna kino. Eri abagenda okuyisamu amaaso kuba kati nganze enkola ennyimba zange za ngoma nganda za bivuga bya kinnansi. Oli agamba ebyamwe bya kikadde kati bwe ngenda kuteekawa tebikumala mu maanyi. Bw'oba weezudde
that is why you fall lemera ko awogwa yes ani ya mind devotion nditwana ntukola interview okishegede etano amagwe babulira abate bagenda kunyonya kati ani yali amanyi manyi so it means level wotuse egenda echuka adikochi level je niko nakuyitako mbwa gwe wambitako amanyi ngokozesa ali singa Vincent yatulekao singa Vincent yatulekao mwana yatula bubi omwami yatula bubi mwami che siwa nkona mwami naina boyfriend ex boyfriend yatukola bubi yes ex boyfriend yatuleka bubi nnyo yaleka bubi abaleka mmwe bubi ayi ate fe bitwatira ati simanyi kyovaga yakuleka nze ndi fine gonda ndikaka mogo nyimirira onda yebulabi yimirira abantu balage ate ugenze no yambala kati adala kuba kungatto aja kwatedda totumanyira manyira nyine amani kaka mogo enamba yange eri wasawo banaye mujja kunkubira katandika divorce mujja kunkubira banaye munkubire simu bagambe amanyi nga mangi nnyo amanyi mangi kuba ndi happy ndi mu vibe ndi mu vibe Irene olinzisamu omuntu abali balowooza bakakali naye bano bavudde wakanga basiibudde nga bajja okwogera kumbe twesanze wano manyi kinyumanyi okukola nnyo interview ng'ogikola ne kyaliwo ng'okola interview nga n'omuntu si kyaliwo naye emenya anti oba oli serious temusaagamu emenya bino tulambika kati ovaawa wakayimba enyimba mmeka mbaddamu kyomubuuzi kati nze interviewer gwe nkyazizza nga tetwemanyi buuza kuba tulaba bana atulaba kusebu tutwaka nsanyisa okubeerako wano bankyazizzaako omwebala okusubscribinga gwani amanya go ssebo amanya nze divorce matovu bakuzaalawa anzaala mutiyana singo okola mulimu ki ndi munamawulire oli munamawulire ki ekyakuinspiring okujja mu mawulire ekyanspiring okujja mu mawulire nali ngaagala nze ng'omuntu ndalo kasina kyamanyi awe beewedde oze tukuyambe tutyanjagala ku ndi muyimbi oyimba nyimba ki nyimba gospel onayo kayimba kina kayimba kye nina akayimba abadde katonda tuweemu akapera katonda abadde muyina ensonga twiru abadde katonda wange mbwagwa ine eddoboozi nakola akayimba ne pastor mondo enkajjukidde wama ddamu akalowooza ako ddamu abadde ani akulwaniridde abadde katonda wange akulwaniridde iye laba abwogezeewe n'oteredde abadde katonda wange mondo bwageza yateredde mondo ng'awo ateredde apasa mondo sebo yateredde ako mondo kyali wange ogamba kati kankugambe eyo size seba na mwavu tali mu exile oli muyaye yagamba mbali mu first exile he's not in exile yakyogera di tonduza mbigambo basebo ne banyabo di katukubire ku pastor mondo mukubire yoro pastor mondo naye bwakyegaana taba nti otema ebigambo sinaba kutema kigambo pastor mondo okyogedde mbuze nkyogedde okyogedde nti nze nkyogedde ye gwokyogedde ontema ku ebigambo gwokyogedde bayiriza ssebo aniko Uncle Mondo agamba atya mu South Africa eyo mugwe mwezi ogwokutano tujja mu Pretoria tali South Africa kati eyagenzeewa ali kumpi wano Kenya naye mwezi ogujja mbadde nzija Pretoria bw'ava wakomawo wano Pretoria ogyogenda tugende ffenna ogenda mwezi ki tugende ffenna mwezi gwogenda n'olunaku lwolagamu twatulagamu ogwokutano wabeewo omuntu antegekeyo nzije nkuba engoma eŋŋanda anoonye wano ku DJ Ravi tugenda kwogera naye tulabe ekyokukola tujje tukuba engoma eŋŋanda tujje tunyumirwe ab'e Dubai era tukomawo omulundi gwakuna kati gwafuulayo waka ate bo bantwala ddi abo abantu bagambe bannanga aba diaspora mwenna Dubai kasooke tumira abaana bali mu abali Dubai Sharjah abali Mudeira abali Abu Dhabi abali Qatar tugenda kujja naye omwana ono mubadde mute kimu Dubai tegeka omwana ono tumuleeta tisi aje ne bwaba tazze kuyimba abalage nti omwana akuba evoko tumutambuze mu Dubai omwo tumukubise ekivulu eky'essente tukuba ekivulu
tukole kivulu South Africa, Dubai, UK UK tugenda Bungereza. Era ne waliwo Richmond. Richmond tuyite tuje tukole. Wakuba Royal Regis Bungereza. Nkutidde. Ate nyinza okukuba engoma eŋŋanda. Abaana ne basituka. Uncle Jose Jobs linki. Bintu ebyo. Ugamba otya sebo. Bosa Bungereza. Muli mutya. Mwana uno nja mubaleetera abakubendo. Ekintu ekyo. Kati nga tumba Obama Irene. Waliwo omukyala Mary Ngabire. Mary Ngabire. Wagagenda mu yuna? Ate nga lwaki nedda. Kyokka bwe ngendayo sijjayo. Kakati kyembuuza. Yes sir. Sister wo. Omwana oyo muyimbi. Ono abadde amutunuulira nnyo. Omwana oyo muyimbi tomutunuulira. Kiki munongo mpulire. Muyimbi. Tawange naye muyimbi. Oguddako gwajja okujja kati naye omanyi okuddamu ebibuuzo. Oguddako gwagenda otuulako wano. Tawange naye muyimbi totegeye ekibatu divorce totegeye ekibatu. Wama bw'entegeye ekibatu ngoba. Totegeye ekibatu. Wama waawe na kyama. Bateganye ebibatu. Waawe na kyama. Waawe wa kyama. Ajja keberawo ng'ogize ng'okyuse bwoti. Okutunula eri bwoti nganze bwe nakyuse. Nedda baaba. Abaffe bakebera mu maaso. Gearbox. Okulaba oba namo batekuba. Divorce nedda. Omanyi bwe bakebera. Waba wano na wali. Mu kiwato. Nsawo. Nedda baaba. Nedda ssebo. Oyagala nnyo ensawo? Nsawo. Ogisanga. Tomwanda bigambo. Agambye ayagala nnyo gearbox. Nsawo. Yaga kasabeteredde bweti nesa ono bwota. Nsawo wajja mukono bwoti. Ngina muterereza mu maaso wana ati. Olina okubeeramu ekigambo handisa. Mu maaso emabega nsiimi. Nedda ssebo. Tujja mulaga. Era bw'oba oli handisa mu handi. Wage esibuko y'omugalubigi. Sam. Esibuko y'omugalubigi ogimanyi? Wabula banne basebo ne bannyabo divorce agobeddwa ku programu eno Celebrity Track zikangene maaso. Naam. Irene. Yes sebo. Nga butugenda mu maaso. Music essaawa eno. Platforms ki abagala music wo? Ng'ogyeko bino bitwali twogera. Abagala music oluusi osanga muyina ebyogera iTunes, Amazon. Kati sofa z'olina. Sofa ku ezo media platforms zonna kuliko ndowooza ennyimba nga 15 oba 16. Irene. Wanje ssebo. Nyimba 15, 16. Oyagala nze kusomere? Nsomeraako. Yono? Nkaaga. Lugenda lutya yono? Mulabo mulungi makula yono ayakokira enjuba yono watali omwana aluma basajja baze bakufonoona ono baby masabu tugende kulala wamuli abitole wamukwata bukunku mukono ye wamala wamwena bweyo wamukonzi wamulongosa omutima tugende kuliruddako yono nkada ntambulanga n'onkada nkada gamba bayitidde n'abatali bakada mubeere ng'abajuliza omusajja ng'atwala yakutwalira wano gwalubeerera era album bayita gwalubeerera omukwano gwange naawe gwalubeerera lubeerera lavu yange naawe yalubeerera lubeerera abadde katonda wange iye abadde katonda wange iye wakikola otya gwe munnange ndagirira kubaza binyinze ewange sanyu likyaganye bannange ebizibu bintwala ne bwe mpamanta nabuliddwa nyamba basigala bakugeya nkona ne gweyita munnakuseseno gwayamba kupangira zaawe essanyu walijja wanyamba pulira ntende waliddwa mwoyo eseno emikwano bakumenya nnyo emitima wezeri mukama katonda weegumiza ono ye mulwanya tasasulwa tayomba talimba nze yansingira abalala yono abadde katonda Pastor Monda and Irene Namutebi kokokodi omulungi kokonye yingire ekyapa kyange nkikuwadde kokokodi mwana ayingire ekyapa nakoyingidde mukwano ekyapa kyange kirabirire lwalese ebintu lweyawukanye kubenda byaba bangi essanyu ly'omulungi lingi funya akamwenyumwenyu ku matama kwennyini aliose nafuna chance entwala nze nange nafunye chance ngenda banamutole nze neŋŋaana nina pulani yakugonda
ekyo kyapa oyagayo olulala tuzima tuzikomyawo ogambe ziri 15 nyabo olwaleero nesimye okuwangula embaga leka nembibya olwaleero mpulira essanyu luno olwaleero kuba engoma nkulaga ekyendi mwebale kujja mikono gyange tukubye engoma okuva ku lujja ekintu kyessanyu luno olwaleero naye obufumbo ddigo linene ku mikolo egijja abategeka emikolo Irene Namutebi enamba weri awo yange nkubira ku bivulu abateeka ebivulu buli kivulu kyendeeta ndyakomeka buli kivulu kyoleeta olyako percentage kakibe kya bweru kakibe kya mu Uganda kakibe kyawa yaganye ebyebweru Uncle Jose Jobs link tuna mu kamera awo ensongo zitegere kimu mukama wange bakama omwana tumuleta Dubai asooka atukubira awo tujye tukole Pretoria wawa yo ne South Africa tujye tukole era kasatu tuka ku mukutu guno bisala ebera byangu tutambudde ne kimu kasitokole ekintu kimu nonzijamu basi kulinako obuzibu nganze onakujjako engalo divorce wazizijjako dyenga tonaba onoonya abaana bakukyawa ab'ebiyumba divorce n'omuntu nnyo abaana b'ebiyumba sijja kwogera bingi oli ogwangamba owe Dubai yaliwa ogenda kundetera ebizibu n'omukyala ewaka aliwa owe Dubai bankulage mukyala wange oli awe mu kiyumba nedda si wamukibanesina divorce weda nonswako ebigambo kati njogera amazima ogange kanjogera amazima oze kola kyana kukyaziza ono wamwe tondaga mukyawa wati agambyeko kinyogera tondaga mukyala mukulage kubanga ogenda munda gamukwate mulage kamera buli mwaka kukyayo gobadde oyina ono mumanyi ono wo ayina donizera abange olaye bwasimayiringa donizera olaye bwasimayiringa tumage mu kamera tumage mu kamera tunage mu kamera gamba chui gamba chui divorce nozabye nti bwenzi bukutta manirizanga ngamba bebi guma abange ne bwolaba omulungi abeera kira guma bwe kisaana omusajja omulungi akuuma empisa guma ogumanga bano balamu bo bayitanga bali guma bwe kisaana bwolaba ab'ebiyumba ng'okweka emmunye guma kyekyo sebantu bakimanyi nti olina eddoboozi naawe lwoliba safari aliba mwenkanya bweraba embaga abantu bakimanyi nti olina eddoboozi kati singa mwe tebakimanyi bwe bali nkyaziza wano anti kati why speeding abantu bakimanyi nti olina eddoboozi nakani emityana Duncan tavaamu yadde ekikumi omwana oyo Duncan tavaamu yanyirira naye gwonyirira sente ozijanga ebivulu baali bakabitamu tolina sente Duncan onsumba busumbuyi togaba ndooza owulidde mutovaako yadde emindi ewonye egundi nakyogera si bwe weganye sipapa nga ate yali bbaawo sapa ngali bawange yali bbaawo abadde mulwali ebintu ebisaka tubetwogeramu just bwogezi just wegano otya sipapa wanje wegano otya sipapa kwaga tuletera ebizibu maka sapa omulaba mukwano gwange oba kati myaka emeka emabega paka kati mukwano gwange teyagira nedda mukwano gwange katuli mu byaddala teyasobya mukono katuli mu byaddala he is my friend no mukwano gwange anti singa yali yasobya singa tetukyayogera tukyayogera mukwano gwange twatwogera platforms music kwali music wange wasebo ne banya by the way nze Irene Namutebi ndi mukyawa ngoma nganda ndi stubborn but siri mulalu stubborn ngoli nange si yomu kyogere nakyo mbeera stubborn nga ne mukwano gwange kubanga lusi tubeerako eyo waliwo gye yantwala luli naye mwana lekera okungulira empafu bane tubeere serious divorce buli lwemusanga aba n'empafu mu ngalo zanusu ebi divorce ndi mwana wa buwala naye gwe wonsanga n'oleeta empafu za nusu bitaano n'oleeta empafu z'ebitaano divorce music bamusanga wa music wange naye divorce kera okungulira empafu era tontwale Pretoria noonya mukene awo tusikulisa mukene nkulisa silver fish naye yakola olusungu olineti banenge gyebaterezaamu enveeza akagambo temuwaana mukene mumuliisa abaana nga mumuwaana kyokka naye kabakwata emmamba ennene ewooma okufana gituma mad fish mukalika silver fish mukawaana abaana bakalye bannange wama music wange osobola omusanga ku YouTube osobola omusanga ku Amazon osobola omusanga ku Shazam
ali ku iTunes, ali ku all media platforms eza music, all music platforms. Bwenteka wano olimba loluzanya ku Shazam. Ne ku TikTok. Ngamba. Bwoteka wano ku Shazam nga bane baluzanya. Lujja. Yes. Ngoli wa. Anti Shazam webera app. Twakategeera. Tamanyi abayimba babeerako bamaanyi. Very good. Kwendi. Waliwo negundi yazze empya bagita Oyo TV oba Yo TV. Yo TV. Yeah, Yo TV. Naye music wange gyali. Nekwede yange Rock FM UG online. Webale Olimba nno duzanya. Okitegedde kintu ekyo. Akati nakusaba tracker bwogendayo notekamu Irene Namutebi ogenda kubanga olaba content wange yenna bitogedde byonna. Okubira ddala ku firimu. Even before the film. Mwana wali kyali wange before the film. Tewali? Byonna byali bwebiri. Ku Facebook nze Irene Namutebi, nina Facebook page Irene Namutebi Ninya Music. Ku Instagram kwendinga Irene Namutebi, ku TikTok kwendi Irene Namutebi, ku Twitter na buli wamu at Irene Namutebi. Kale nze kati nonyako ku mitimba gano gyonna gyange gye mumanyi asigende kwetotulako nnyo kuba ku TikTok twafunye blue tick. Wanji. Yeah man, even my YouTube is verified. Okay. Yeah. YouTube is verified. Nze accounts zange zonna ziri verified. Panange nga nkwegomba. Tweza abantu mtwalo tugenda kuza abantu mtwalo 15 ku YouTube. Atwewase. Nedda. Gochimanyi ntineri y'omukazi ayagala omusajja olwa likes zalina. Je bali banje bafuna nesimu nga you have many likes. Can we get together? Na wate mweteganya kutuka kweche. I want you to post me. Wama likes tezigula mmere tezileta mmere ku meza. Tezigula mmere. Save tulife tuliba influencer. Okitegedde kintu ekyo. Post yemwe gule mmere. Wanji tata. Sasula rent. Wanji. Nana interview yemu bweti yemu yoka. Tugenda kuogera. Nedda ssebo. Wano gwanzi jamu. Nze golala. Wano ndi mukola. Divorce. Wano ndi mukola. Nze bamanja rent. Nze divorce mato nteka musingo wamuona muzee ko bamubanje ebintu bye. Bamanja rent divorce. Pako sente. Tutabweto tambudde ne Irene Namutebi. Ale kyamuleta muserize eziwala tuchanyi gero kutangaza muko. Tuvamba browse bwavawa. Atunyonyole. X yali akwata nnyo mu nva nga baseresa ekiro. Omanyi Donzel yagamba mu big eye yali abembe ekiro. Nja kudda nga neso story entuufu. Nja kudda. Tugenda kujja mu party tendala. Tugenda kudda mu part 1 2 3. Nga twogera ebituufu. Bino ebadde bituufu nnyo. Atujja kwetayo ebituufu ddala. Ebituufu ddala. Nebadde bituufu nnyo. Obuddako tete ebituufu. Ebituufu. Obuddako tete ebituufu. Aha. Kati nsibule ku bantu. Basibule. Basaba nanya mwebale nnyo mwebale mwena abagase but track mwebale kutuwagira mu subscribing mu liking mu sharing mu commenting nange munnange YouTube yange mu visiting ko waliyo content mungi nnyo abatwala abaana okuyimba mu nsi ez'enjawulo temunneerabi omwana yimba kintu kyaffe kya Afrika kintu kyaffe kifirika nzina amazina nyimba kwegamba you will not regret and I'm singing and searching. Chidemu awo nga omutunde wali oli single. I'm single and searching. Ali single era searching. Sijamu kamera kera okwogera. Kim Nana wamuche Kim Nana oba Kim Sido yabadde ku kamera. Team Irene Namutebi mbagala nnyo. Kim Sido yabadde ku kamera onako olwaleero wetambudde dakiika zibadde mpavu nga twogera naye ekyo olina kiri kimu jamu kuyamba bitakuyamba bireke towemula tovuma tovoola tokomentinga ng'ovuma owulidde bino kibagamba nga ntandika nga mpunzika nejebigwera yonna kyolina okukola kimu subscribinga every Monday to Friday tubeera wali program sunula BBC sawa ebereemu mpaka sente z'okumanya Salimu Kawala ataafi nze ne Sebunya mu sports oguddako nja kujja tukwatagana mpola mbere bulungi roundabout sampage ez'ekiro ku BBC final tumuvaako bere bulungi mbaga nenda ko divorce omanyi ekisesa ku bantu abavuma abo abakomenting ebibi akwata tata wanusu ebi ngali kaliriwe katika na kawansi nasooka navuma omuntu nga munyera muyingira mukutu bwagira ati bwangi naye nga gwavuma ali motoka akola ati nze mbatadde mufuwako sigenda kusuka wano mbere bulungi